Namwandu wa Isma Olaxes wuno bimutabuseeko ono no munnange ali mu kugobebwa mu nnyumba lwa nsonga za nsimbi. Okusinziira ku Land Road ono nabanjibwa emyezi egiwererako ddala era nga munnange takyasobola kumugumiikiriza, amugambye abeere nti nate ava ku nnyumba ze. Omukyala nayogebwako aweza emyaka egiwerera ddala 4 bambi ng'ayina abaana naye nga munnange mu Isma Olaxes teyamuyinaamu mwana. Mukitegeera nno mukwano kakati ono nno bimutabuseeko ali mu kulaajana yenna asobola okuba nti naamuyamba okumufunira ku ssente z'ayinza okuwa Land Road abeere nti nno akimukolera. Ono n'alaajanidde Mama Fiina Eddie Kenzo n'alaajanira n'abantu abalala okuvaayo ababeere nti nate bamudduukirira olw'okuba nti akaseera kaalimu okazibu nnyo ate nga n'abaana bambi bayina okuba nti no babeerako we basula. Katubeere nti nno tumukuwa buli mwezi asasula emitwalo 5 semmanja emyezi 6 gye mitwalo 3 afuluma agende wai nade manyira ndi road tabeera wano kyo kigenda Land Road munnange kala ajjawo buzzi naye ankedde bukeezi najja ayagala kunsuulira bintu wabweru. Amanja sente nnyingi amanja emyezi 6. Wani Nze Fatuma Nakanjako. Fatuma Nakanjako ine emyaka emeka? Nine emyaka 4. Esebo. Embeera erabika muganda wange eringa ewakanya okusinziira nga bwendaba ebintu bitambula wano. Bakubanja emyezi ogambye giri 6. Amanja emyezi 6. Emyezi 6. Toyina kiddako, toyina mwami? Sirina. Kale bukyanga Isma Olaxes ava mu bulamu bw'ensi eno, a lot has changed. Ebintu bingi bikyuse nga bwembiraba wano. Omulango oyagala gukubira ani? Bannange omulanga ngukubira Mama Fiina Mundeeba. Nfukamidde Mama Fiina Mundeeba noonya buyambi banne nsaba kuyambibwako okuva abaana bange batudde tebasoma. Sheebah yonna gy'oli kulaajanidde. Mwami Balamu yonna gy'oli munnange kulaajanidde nsaba kuyambibwako gye muli. Mwami Eddie Kenzo bannange yonna gye muli bannange embeera gye ndimu ndaba nga nyigiriziddwa. Sanze obuzibu abaana bange tebasoma bali wano batudde kwegamba embeera ndaba nga nyigiriziddwa sindi bubi sina njagala kuyambibwa bannange. Kale atulaba muganda wange oyinza obba wakatwegattako embeera gye tuli mu Land Road mukambwe bitya esooka osembere wano kuba baabaawo ndi muwanvu nnyo sijja kujja agende kubanga ebbanga lyemmanja ddene nnyo naye kati agamba talina mwami Isima yaffe yali abalabi wakito bagumiikiriza ate mugumiikirize ntya nga nange abaana babagobye kyekindeese abaana batudde waka bali mu senior 4 bali mu 7 siyina nange buyumba bwenjja mu sente alina sasula sente mmeka buli mwezi? Emitwalo 5. Just emitwalo 5? Kati mmanja emyezi 6 gye mitwalo 3 gembadde njagala. Ndi bubi nange wenzijidde ebbanga ddene ngumiikiriza nnyo. Ene Newspark channel subscribinga likinga atera leka obaka bwawo mu comment section. Kakati no mu mawulire amalala Fred Lumbuye avuddeyo munnange n'abaako byayogere Rona atabukidde ddala n'agamba nti mwabeefuula nti no mulimu struggle naye ate nga mwenoonyeza byammwe mu kikomye buli muntu yeetaaga change. Kakati mulekeraawo okuba nti nate muwa Bobi Wine obuzibu. Katubeere nga tukuwa Fred Lumbuye. Byonna byenkola mbikola nganze ku lw'ensi yange. Bwe nandisuubidde buli muntu yenna akwata essimu kaabuyonjo n'oggula kamera n'oteekako n'oyoyera ebigambo by'enkyukakyuka obyogera nga ggwe ku lwa Uganda ne ku lwo ne ku lwa famire ne ku bantu batasobola kweyogera si lwakyagulanye. Nkiddamu si lwakyagulanye. Obyogera nga ggwe kululuwo ku famire yo ne kulwa batasobola kweyogera banna Uganda ku lw'enkyukakyuka. Kati mwenna basuubira nti mujja ku social media nga mwogera lwakyagulanye ako kafu n'emboko zibagenda okukuba bazikuba ggwe ng'omuntu si lwakyagulanye
Kyagulanyi atukulembedde mu bukulembezi nga banagamba nti mwagala obuyinza ali agenda bakulembera mu ye Kyagulanyi so buli kyokola kyonna kikole ku lulwo tokikola ku lwa Kyagulanyi. Kyagulanyi sigulire nti bweri kupostinga ogenda funamu bweta postinga nti oba onyiize. Buli muntu ali egwe ng'osuubira Kyagulanyi akumanyi teyeetaaga kumanya. Kyetaaga kimu nti tuli ku mulamwa gwe gumu gwa kujjako mu 7 kukyusa buyinza mu mirembe. Talina gwasasula, talina gwaliisa, talina gwagamba nti yogera kino buli kintu kyonna kye twogera tukyogera ku lwaffe nga baagala enkyukakyuka. So gwali eyo ng'olinda nti bakupostinge ku birthday, bakupostinge nti oli mulwadde, simanyi wamenyesa akagere, simanyi wabadde jududdawa, nkubuulira okootakoota mu gaalumonde, ojja kunyigira bwerere mu mbyanyigira mu nzikiza. Bwabitandikanga gwe Kyagulanyi tana gwe yawa application wano kujja ku social media kwogera wayogeranga gwe. So buli kyoyitamu kyonna kiyitemu nga gwe ku lw'enkyukakyuka tosuubira nti agenda kuva yakwogereko. Akumanya akulaba naye takuvunaanyizibwako kubanga alina ebivunaanyizibwako bingi. So buli kye mukola kyonna mukikola nga mukikola ku lwa ggwanga lyammwe na ku lwammwe. Mwabali abagamba simanyi nti yapostinze nedda talina budde bugenda kupostinga kuba byalina okupostinga bingi. Njala tubeere bantu bagumiikiriza ate bantu balambulukufu tetwagala kwebuzaabuza. Oba akupostinze oba takupostinze ekoma 7 nga postinze abantu bameka. Njagala tufuna obwongo butegeera nti bwe tuba tuli mu struggle etegeeza kukyusa ggwanga. Twabagamba nzi ne bwefe eri abantu abala bagenda okujja nga boogera nga nze n'okunsinga. Togabe tukubo tusirika nga Kyagulanyi afani eri abala ajja okujja okwogera nga ffe. So buli muntu ali eyo yenna gwe ng'osuubira ti simu post ntogenda kunyiga ssebo nnyabo w'omuzenga byo sawa ya kukyusa ng'owulira ng'okoye kwatamu engatto zo obusaati bwo n'essimu yo dde wammwe olina ebijja abatambuza ensonga zino bazitambuze. Gwawulira nga sitoke kuzitoweredde giwummuze wansi tambula teri yakuwandiika kujja ng'olina application nga Bobi Wine yagikuwa nti olina okwogera ku lwa Bobi Wine. Newe banga wereetawe kama struggle muno kakkanya engalabyo tuze ntwingiriyo kola byo olina okola ebikumi nga bikuweddeko please kwata essimu yo gigjeeko genda okola byo olina okola bijja okusanyusa eby'eggwanga biveeko n'okulandira eggwanga. Mukitegedde bulungi saawa yakwebereramu okujjako ng'olina application nga Kyagulanyi yagikuwa nti oli mwogezi we oba oyogerera kibiina nti bw'atakupostinga ogenda kuzimba akasajja nioba nga takuwa nga application kujja mu nopo bakujja mu people power please wegende statement z'okola ne byoyogera tagenda kupostinga buli omu ate era tajja kusinkana buli omu okutuusa nga tutuuse mu Uganda empya lwalisindika message eri jeno nti mwebala abalwanyi bange ebisigadde tagenda ku identifying who is who. Mu mawulire amalala omusibe yakamala okuba nti no mukwano ateebwa atuba twogera akuwuma Lukakande ono no bavuddeyo ne bamutabukira era ne bamwabya. Waliwo abagamba nti no munnange ono ebintu ebimu obyaleeta ku mutimbagano bya kifere era bya bulimba. Abamu kwabo mukwana bavuddeyo okuba nti no bamukomerera kwe kuli Godfather. Nkusinziira ku Malukatende emboozi gye yaleese ey'omukyala eyazaalibwa n'omusota kakati no munnange Godfather avuddeyo n'agikubamu ebituli bwe bityo nno biri ate erudda eyo katubeere nga tumukuwa omusota mukolera n'ekitanda oyo omwana wange mwagala n'obulamu bwange bwonna omwana wange gwenjagala nze tolina bw'oyinza munkyusaako kumunzijako ali muzaala omusota bamwakikkiriza nno omwana ekyo tewali buzibu era ekyo mbasasira ku ekyo naye kyesagala n'okukwata bisitaani byammwe bisiba kwonoona omuntu. Ono omwana bwe yazaalibwa n'omusota gumuganya okufumbirwa. Teriyo muntu yazaalibwa na musota bino bya kifere babalimba. Teriyo muntu yazaalibwa na musota nga guli awo wayagalidde wajja n'agulabirako ogwo musota teguliyo. Teriyo musota guzaalibwa na muntu ne baguwa ennyumba yaagwo nga gukomyewo kubanga bwe baguzaala n'omuntu abo bayita balongo egyo misambwa era ziba mpewo musambwa bwe baguzaala n'omuntu gubula ne gugenda bwe wayita ebbanga nga gukuze nga wayise ebbanga ne gukomawo bwe gukomawo mwenna aboowaka temugulaba gweyolekera omuntu omu
gwe gubanjizaako oba taata oba maama oba omulongo wa munnaagu yekka. Enneeyoleka gye gweyoleka si buli omuntu agulaba. Ate bwe gubeera gweyolekera omuntu tasigala ku ntegeera ye ya bulijjo, akyuka nga bulaba omuntu bw'alinnyibwako amajinni oba omuntu wakuwa demonism ezimuyita demoniz, tasigala ku ntegeera ye. Amala kudda ngulu n'abagamba kino ne kino ne kino ne kino. Nga spirits zonna bwe zirinnye omuntu tegusobola kubeera awo mu ddiiro mugutuula mu ntebe bwe mwenna ne mujja ne mutuula nago ne gulaba TV babalimba. Nalabako waliwo n'omuyimbi Simagisineke yali ayibafera. Ebyo byonna bya kifere. Waliwo omusawo aliyo esimanya kyeyita Lwasa balina akasota ke basumbuwa enswera. Enswera tebagizaala na muntu. Magobwe oba settimba oba nattimba ajjira mu ttimba. Ne bw'aba yeeyoleka omuntu akyuka ku ntegeera tabeerawo bw'ati. Ate bino simayo YouTube sima bakiyita kikakande kiri mu kubaferaafera ebyo. Omanye abaana babeera nnyo ewayiga eyo. Yiga bayigiriza nnyo obuferefere obw'okuzannyira ku mitwe gy'abantu. Omuntu yenna atalina kakwate ku musoto ogwo tasobola kuguwa kyakkola kubanga eri mpewo. Tosobola nagikwatira mu kifaananyi kya musota. Gwe gukozesa ekifaananyi ekyo okujja okweyoleka eri abantu. Bwe gukomawo ne gubanja ne gutandika basumbuwamu. Bwe muguwa ennyumba ng'abo mbusima baaguwa ekisenge busimanya bagumanyi gubeera wali mu kiswa tegudda mutawaanya muntu yadde n'ogu yadde n'omu. Ate awo bwe muguwadde tegubeerawo buli lunaku bwe mujje mugusangewo. Buli bwojja n'akonkona bw'otuulira amaloboozi bw'asula wano. Ebyo byonna bipange bya kifere byakubbirako muntu musiru kuba teri mugezi asobola ekyo. Ekisooka kya byonna teriyo musambwa gufugibwa muntu. Omusambwa gwe gufuga obutonde bwonna. Kabeeraani ne boogera n'okibuuza Mama Fina gwe mumanyi mbu ye musawo wano. Ne boogera n'okibuuza simanyaani omusambwa bwe gwekyanga tebagukwata. Ebyo byawoza busima tugenda tumukwate nze nja mutereeza lwaki asumbuwa omwana. Omusambwa tebagukolako kintu kyonna. Omusambwa beegayirira mwegayirire ne gukkakkana kuba gulina amaanyi n'obusobozi obukola buli kimu. Tebaguleetako malyo, tebaguleetako made. Teriyo musawo mu history yagenda ngo agenze kukwata musambwa ani yali amuwuliddeko. Omusambwa bwe gwekyanga ne gukaza amazzi ku kyalo oba ne gubuza amakubo ng'abantu abatambula mu nsiko tebakyakomawo baki bakola mikolo gigukakkanya gigwegayirira ne gutereera buli kimu ne kitereera ne kiddawo. Omuntu akulimba ze nyina ensozi ze mmanyi okuliba magobo abo ne basettimba. Oli bw'abaayo kati ngoye abalimba mbuye kakande ajje mutwalewo bamugambe nti okuyingira mu mpompogoma ezo sooka kukola kino ne kino ne kino agaana okukolako n'eki ayingireyo bw'alaba ekkuba erivaayo. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala munnange nga ffenna tulinda okuddamu kwa Stasha Mayanja munnange ate avuddeyo n'abaako byateekayo ku mutimbagano. Ku Facebook ono n'avuddeyo n'ateekayo nti nno ye kati akuuma figa talina gawalana bali muziika. Kyekyo nno kyataddeyo. Abamu nno mu comment section bamusabudde ne bamugamba nti neeyisa ye yennyini efaanana ey'abalogo. Neeyisa yennyini efaanana ey'abalogo. Bwebityo nno bwe biri naye ate ye Karonatongo nga etwakwa amawulire yavaayo n'agamba nti teyanyegako ku linnya lya Stasha Mayanja nti yamuloga wabula ye yagamba bugambi nti Stasha Mayanja yamugoba ku stage. Bwetyo tamudobadde mulabe mulungi ole kwekumira ku Newspark channel. Subscribinga, likinga, atereka obubaka bwawo mu comment section.